Butelevu ku Soul TV kuli enchalero nkwaniriza natera enakuso mwezi 21 mwezi gwa kuna mwaka 2021 amayenze tusima polo akutwala mu kitundu kino ekibyobufuzi ne byokulembeze nga biwagirwa aba Cuts and Deo Surveys Limited nga bano begulide erinnya mu kupunta ettaka mu kuguza ettaka ne plots mu kukufunira ekyapa ate bakakasa nti bw'ogenda ogula ettaka bajja kukozesa tekinologiya ow'omulembe bamale okakasa nti ettaka ly'ogenda ogula lazima tuufu. Aba Cuts and Deo Surveys Limited bakuyambako n'okola ku transfer forms ate ne bakuguza ne plot oba ettaka bw'obanga weyandyetaaze okugula ettaka okutandikawo projects ez'enjawulo yitayo mu Cuts and Deo Surveys Limited bali ku Bombo Road mailo 11 kuliranye kubo eri genda ku Matuga Health Center 2. Aba Cuts and Deo Surveys Limited kyetubamanyiko nti bantu besimbu bantu bamazima mubawagire kuba nabo batuwagidde tugenda mu byabufuzi nga bulijjo kwetegereza ekisaawe butya bwe kiyimiridde nga ebibiina by'obufuzi wetwogerera nga twakava mu kalulu kano aka 2021 biteekwa kwetereza biteekwa kubaako kyebikola wano ne wali n'okunyweza emirandira. Tulaba kibiina kya National Leaders Movement kyo kyatwala abantu baakyo ekyankwazi ababaka balondebwa mu bifo bya Parliament ensonga ate n'ebibiina ebirala nga National Unity Platform nabyo biriko olusiriko olw'enjawulo bye lwakola erudde eyo mu bitundu eby'ejjinja era bamalayo enaku 2 nga banyweza party cohesion batunula ku party ideology oba olyawo n'ensonga endala bwezityo nga betegekera kisanja 2026. Amayenze tusima Apollo enkyalero okwongera okwetegereza ensonga bweziti naye ate tutunulidde enkyalero ekibiina ky'ebyobufuzi oba olyawo nga kyekisingayo n'okuba kikadde mu ggwanga Uganda the Democratic Party ndoza yatandikawo eyo mu myaka egya 1953 oba 52 eyo. Tulina omwogezi w'ekibiina yali naffe mu studios tutegeere biki bye batunulidde mu kiseera kino akalulu nga bwe kakagwa tutunulidde nnyo ebibiina bino ebikadde oba binansangwa byenywezezza bitya mu muyaga guno oba olyawo gwe tulaba nga ebibiina ate ebyakatondebwawo bireka okuba nga bizze n'amaanyi mangi. Mwami Okola Opio ye mwogezi w'ekibiina kya Democratic Party alinange mu studios. Mwami Opio buuza kuba tulaba ku Soul TV. Bannaffe abatulaba ku Soul Television ku lwa Democratic Party nange njagala otwala akakisa kano okubebazaako kubanga musobodde okuwaayo akadde ate n'okwebazaawo Mukama Katonda kubanga atuzesa okubeera nga tukyasomuka ogw'obulamu ate era tubuliziganye so mbagaliza program enungi. Okay. All right, atulaba ku Soul TV ye Mwami Okola Opio. Mwami Opio ndowooza tugende ku nsonga yennyini akalulu kaakaggwa. Simanyi oba ekibiina kya Democratic Party kyetumanyi nti ku level ya members of parliament mwafuna mu setback ne ku kifo ky'obwa president nawo temwakola bulungi nnyo muyimiridde mutya kati mu kiseera kino kyennyini. Well, okusookera ddala njagala okunnyonnyola ensonga eno abantu bagitegeere bulungi. Twagenda ogenda mu kalulu kano nga tulina ababaka nga Democratic Party nga tulina ababaka 5. Bali 5 kuba bali 10. Si 15 bali 10 bakola exodus ne bagenda nga bamaze okwewandiisa mu National Unity Platform ne bagenda mu political party endala. So twagenda ogenda mu kalulu kano nga tulina ababaka 5. Twagenze okukavaamu nga tulina ababaka 9. I would say that okusinziira ku mbeera Democratic Party gye yali erimu mu kaseera ako, this is a commendable performance. Really? Okusinziira ku mbeera Democratic Party gye yalimu after the exodus. Njagala nkubuulire mukulu Apollo. Lumu twagenda ekyotera okuziika Honorable Sentongo. Naye waliwo omwami alina ekigambo kye yayogera
nekinkwatako nnyo era wetwava mu kalulu n'entandika okubijjukira ebigambo byayogera. Yagamba baali bavaayo wansi ffe nga tukkirira ne President General n'agamba nti Democratic Party bafiiriddwa n'omubaka omu gwe babadde bagenda ofuna. Kwegamba that is ekyo kyekyali mu ndowooza z'abantu nti Democratic Party n'omubaka omu tegenda mufuna kubanga n'abadde gwe babadde bagenda ofuna naye akoze eki naye awummudde. So nkulaga ekifaananyi abantu wosinzira ogamba nti mwakola nnyo mu kalulu kano ka 2021. Nkulaga ekifaananyi abantu kye baali balina ku Democratic Party. Kakati ekyo nekitegeeza nti mu birowoozo by'abantu bo baali balowooza nti Democratic Party egenda kusaanawo. Ate era mpulira nti ne bannaffe abava mu kibiina kya Democratic Party bo baalina endowooza nti oba oliawo bwe banaaba bagenze Democratic Party egenda kubeera ng'ezikira. Unfortunately kye batamanya nti ekibiina kya DP kyekibiina ekyazimbibwa ku musingi omunywevu kugamba kirina empagi. Democratic Party yatukako n'akaseera nti erina ababaka bana nga ne leader of opposition Honorable Basil Bataringaya agenze ajoinize government ku UPC. Democratic Party ebaddewo ng'ebibiina by'obufuzi tebiriiwo. You can imagine ebibiina by'obufuzi byonna nga biri banished naye ng'ekibiina kya Democratic nekisigalawo. So this was a simple thing as compared to ebintu Democratic Party. Mwamupio nze mu kulowooza okwange sirowooza nti embeera gye mulimu yeyandibadde gye musobola okwogerako nga basaba n'okusaba nti abantu bandibadde babeebaza nti mulina kye mukoze. Kuba ekibiina ky'ebyobufuzi ekisobya mu myaka 6 kiyisa mu myaka 6 nga kibaddewo kitondeddwawo n'obanga okyenyumiriza mu kyokuba nti osigazza ababaka batonotono mu Parliament. Tulowooza nti oba oliawo wadde guno muyaga gwali nga gwakubeerawo guno gwakendeezako ku babaka bammwe mwali muteekwa kubanga muzimbyeyo emirandira ku ground nga bano ne bwe batwala nga bwe batwala ababaka bammwe nga muleetayo ababaka abapya firebrands abapya nga bwe kyali nga myaka ya ndowooza egy'emabegako eyo ng'ekibiina kya Democratic Party nga kireeta firebrands. Of course. Bw'otunuulira ababaka abajja mu Parliament eno ndowooza ababaka bali babiri bokka abali mu Parliament eri enkadde. Omusanvu bonna bapya. Kwe kuliko Makech? Honorable Leandro Komakech teyakomawo unfortunately. Teyakomawo. Naye nina ekigambo kye nagamba abantu. Ne bagamba nti Democratic Party olw'okubanga nti kyekibiina ekisinga obukulu mu ggwanga kyakubiri mu Africa by the way ng'oggyeko ANC e South Africa nti ekibiina ekyo kyazimba foundation nti tusobola okukola abakulembeze tusobola okukola amannya nti omuntu tusobola omukwata nga talina kyali naye ne tumuzuulamu ekitone ky'okuweereza abantu ne tumukwata ne tumuzimba n'abanga asobola okuweereza. Mwamupyo ekyo kikyaliwo. Y'ensonga lwaki olaba ekyo kikyaliwo si kya myaka giri egiyise egiwedde. Omanyi lwaki tosobola kwogera ku bibiina by'obufuzi ebiriwo kati n'otayogera ku contribution ya Democratic Party mu bibiina by'obufuzi ebiriwo. That is that was yesterday or yesterday years. Njagala nkubuulire no. Nsobola okumenyera abakulembeze abali mu NRM nga bali ba DP. Anti kibo kasabasala ne bagenda mu bibiina ebirala nga NRM. Nsobola okumenyera abakulembeze abali bebera tebakyali bamwe. Nsobola okumenyera it is okay. Naye nsobola okumenyera abakulembeze abali mu FDC nga bava mu DP balina training ya DP. Abakulembeze abali mu NUP nga balina training ya DP. Abakulembeze abali mu bibiina byonna nga balina training ya DP. Ekyo kiba kitegeeza nti wadde nga ekirubirwa kyaffe ekikulu kutwala bukulembeze bw'eggwanga naye tosobola kutwala butwazi bukulembeze. Actually ekyenjawulo Democratic Party kyerina ku bibiina ebirala nti ffe
wadde nga twagala okutwala obukulembeze bw'eggwanga naye tufaayo nnyo okulaba nga tuteekateeka abakulembeze abagenda okubeera mu bukulembeze obwo bwe twagala otwala. In other words, tumala nnyo obudde mu kutraininga ba members baffe. Ensonga lwaki olaba omubaka wa Democratic Party ne waabeera omu asobola okumakinga bali abalala emirundi nga gigyo. So ffe nga DP tukkiriza nnyo mu kubeera nga tuteeminga abakulembeze abapya era nagamba na statement gye nakola nga bannaffe bagenze nti bannaffe abo we baali bajja mu DP tebakola linnya tebaali na mannya ago ge baalina nga bagenda naye we baali bagenda bakola amawulire lwaki baalina amannya DP yabawa amannya naye mbagamba nti baagenda tebagenda na katiba kakola mannya malala tegeza DP agenda naye mwamupyo era bwenjogera kati waliwo amannya amapya mwenge kibiina mufunamu kinene nga mu training of trainings sagadde kozesa kigambo bulijjo kye batera okozesa nti mukolanga nasale bed academy mukyenyumirizaamu ekyo kibakolera mu kibiina kya no fe by the way Democratic Party tukitwala nti buvunaanyizibwa bw'ebibiina okulaba nga bitraininga abakulembeze abagenda okutwala eggwanga lyaffe mu maaso olw'ensonga nti buli bwoba nga tolina abakulembeze bali trained batendekeddwa kutwala bukulembeze mu maaso ekyo kiba kitegeeza oba tolina bakulembeze nabwe ekityo ffe nga Democratic Party we are realists tetukkiririza nnyo mu kukyamuukirira you get the point twagala tubeere n'eggwanga nga lirina obukulembeze naye ng'omukulembeze oyo ali 360 degrees trained nga circumstance yonna weebeze aba amanyi okugikola ki okugihandolinga gwe tomanyi buzibu ggwanga lino bwe liyitamu kati olw'okubanga abakulembeze oba oli awo abajja tebayita mu democratic process. No, but many of them actually abasinga abali mu bukulembeze obutwala eggwanga lino mu maaso era bayitayo kwewamwe. Honorable Sam Kutesa ne General Museveni naye mbu yaliko youth winger w'ekibiina kya Democratic Party. So anyway, mutekwa namwe okusharinga both on from glory ku glory n'ebizibu byonna ebibadde mu government. Well, okusookera ddala kituufu. General Museveni we yava mu nsiko yajja wano n'asanga DP nga yerina abakulembeze. N'asaba obukulembeze by that time nti tukolaganire wamu tugende mu government tukolaganire wamu wadde nga tekyali formal nti yali position ya DP naye abakulembeze bo mu ndowooza bakiraba abamu kubo bakiraba nga basaanye okukola ki okukolagana naye ne bagenda naye babeerayo akaseera katono ate ne bakola ki ne bavaayo nga bakizudde nti omuntu gwe baali balowooza nti oba oli awo bafaanaganya endowooza bafaanaganya training bakizuula nga ye bambi training bano gye baali balina ye si gye yali alina ye yali training of the jungle kyokka nga ate bano training yabwe yakulembeze ogezaako okumwejjako kati so kyenkugamba nti eggwanga lyaffe eriri mu kaseera kano nze kempita akakazigizigi olw'ensonga nti omukulembeze ali ku ntikko teyafuna training ya Democratic Party oba teyafuna training y'ebyobufuzi eri kyetugamba nti eri substantive nabwe kityo Democratic Party tuteeka nnyo essira ku excuse me abakulembeze n'obukulembeze bwe twagala okubeera nabo so ne tutandika okuzimba empagi towards that. I think you have done that. Ekyo mulabika kubanga mukikoze bulungi. Really as a country we have really benefited a lot. Really? Tufunyeemu nnyo okuva mu Democratic Party. Naye ekyo kuba tosobola kwogera ku byafaayo by'eggwanga lino Uganda n'otayogera ku Democratic Party. Y'ensonga lwaki omuntu yenna in fact bannayuganda kambabulira ekyama omuntu yenna ayagala okusaanyaawo oba akola ebikolwa byonna ebigendereddwamu okusaanyaawo Democratic Party oyo abeera mulabe wa ggwanga namba emu olw'ensonga nti tosobola
kumenyawo byafaayo byo. Olaba wano Uganda tulina museum. Tosobola kumenyawo byafaayo. Ng'ovudde ne kwekyo Democratic Party gulinga munnyo. Eno TV guno munnyo. Ffe munnyo. So Democratic Party mutabiro y'ebyobufuzi ffe munnyo wano mu ggwanga. Really? Olw'ensonga nti we are the hub of ideas. Nti wabeerawo ensonga yonna nga y'amaanyi nnyo Democratic Party Mwamupio erina yevaayo ne ideas. Mwamupio ekyo mutuukiriza nti mwandibanga mukikoze bulungi ekyokutegeka abakulembeze ne babamala ne babajjako obuulyawo ne batagasa kibiina nnyo kya DP ne bagenda ne bagasa ebibiina ebirala. Twandibanga ekisolo okukibawa ne mulabanga olw'essuubi nti kijja kukoma kulembeze be mutegese era bwe munyumirizaamu bagase ekibiina kya DP kyennyini ekya DP. Okusookera ddala ensonga eno ngazi nnyo. Tuleme kugiteeka ku just bakulembeze kuva mu DP kugenda. Waliwo ensonga lwaki embeera eno weeri. Embeera eno weeri olw'ensonga nti ebyobufuzi byaffe mu ggwanga lyattu Uganda nga we biri kati bizimbiddwa ku musingi ogw'abantu. Individuals. Yes, guzimbiddwa ku musingi ogw'abantu nti omuntu ow'amaanyi asobola okutandikawo ekibiina kye n'afuna ababaka. Yeah, true. Naye ng'ensonga lwaki afuna ababaka nti alina amaanyi, so abantu wansi bamukkiririzaamu ne bakkiriza ebigambo bye. Naye ffe tulina okukkiriza nga Democratic Party nti luliba olwo kubanga tulwana nga DP era tetugenda kulekerawo kulwana nti luliba olwo enkola y'ebyobufuzi omusingi gw'ebyobufuzi gukyuke guno oguliko oguyimiridde ku bantu ab'amaanyi guyiibwe tuteekewo omusingi gw'ebyobufuzi oguyimiridde ku bibiina by'obufuzi institutions. Kati kankubuulire lwaki tulowooza nti institutions ennungi. Edda mu 1960 kulonda we kwabeerangawo ne 1980 kulonda we kwabeererawo abantu olw'okubanga waliwo enkola nga ya bibiina mu 1962 abantu wansi baali stratified bagamba baali organized mu bibiina nga bamanyi ne kye bayita ideologies. Nenjagala nkubulire sawa zino waliwo ebibiina ebimu ga ideology yammwe erikinga abantu tebagimanyi, abantu wansi nga tebagimanyi. So ebiseera ebyo nga abantu balonda abantu naye nga basinziira ku ebyo bye bawulira abantu bye basuubiza nti bagenda kubakolera. Ekitaliiwo kakati kuba kakati abantu balonda olw'ensonga nti gundi yampadde kino gundi yampadde kino oba gundi agambye. Naye edda tewaliwo evidence yonna eraga nti abantu bagabanga ssente okugulirira abalonzi. Ekyo kitandise wano nga twakava movement system. Olw'ensonga nti movement system awo ebibiina by'obufuzi baali babikutte so nga abantu bali ku individual merit nga bawalirizibwa okuwa ensimbi abo be basuubira nti basobola okukola ki okubalonda. So ne tutandika okudda mu mbeera eno ey'okubeera nga quid pro quo arrangement nti nkuwadde ssente ompadde akalulu. Naye edda nga institutions z'amaanyi okugaba ssente tekwaliwo. Lwaki okugaba ssente kubi mu kaseera kano? Okugaba ssente kutyoboola ekifo omuntu oyo kyaba agenzemu n'akigenzemu ye akigendamu nga amanyi agenda kukola business. 1 2 asobola okukola buli ekyetaagisa okulaba nga azaawo ensimbi ze yateeka mu kalulu. Ekyo kituufu. So abeera vulnerable omuntu bw'atyo. Wabeerawo embeera nga yeetaagisa okuweereza abantu ate n'okubeera ng'afuna akasimbi alekerawo okuweereza abantu. Definitely agenda n'ekinaafuna akasimbi alekerawo okukola ki okuweereza abantu abeere nga aweereza. Mwamupio unfortunately or fortunately byonna ebisatu temuyina. Strongman mentality waliwo ebibiina ebizimbirwa ku strongman mentality temulina strongman. Ekyokubiri ogambye nti ebibiina ebimu bikozesa ssente okufuna obwagizi nazo obaolyawo temukoze eki. So mwesanze nga byonna temubirina musigaza kimu kyokka. Kakati kantangazeemu okusookera ddala kituufu Democratic Party tetulina strongman. Naye
institution ngayo eri stronger than anybody. Now imagine institution ya DP yamanyi okusinga omuntu yenna mu kibiina kya Democratic omanyi lwaki ngamba bwe kityo kyekanso kenziguse ensonga eno mukama wange nti wano juzi wano nga twakava mu kulonda wano despite of the fact nti process teyali nambulukufu teyali free and fair bibyo kulonda teyali free and fair despite obululu justice byabakama bwe yabwa presidential candidate waffe to the extent waliwo wa presidential candidates abamu abamusinga obululu naye olwokubanga ekibiina kyali strong wansi nga tulina roots kyasobola okuleeta ababaka mu parliament ne mu bitundu nga president general teyafuna mu bululu bungi buli awo naye olwokubanga institution yali ina structures ng'eri strong eri ingrained yasobola okuleeta ababaka wadenga waggulu president general waffe eyandibadde strong man mu nkola eya strong mu nkola eno gyenkugambye nti strong man olwaleero kyekikola so fenga DP at least emulating anti strong institutions are better gamba institutions eziri strong zisinga okubeera neba individuals era system constitution yaffe tezimba nnyo bantu b'amaanyi nnyo ba strong individuals no tuzimba kibiina tuzimba structures omuntu yenna asobola okubeera president general ate n'atabeera nnyo w'amaanyi naye ekibiina nekibanga kimusinga amaanyi. But you agree Mr. Pio ndowooza okanya nange nti ebiseera ebimu institution yeetaaga bibiri yeetaaga a strong man yeetaaga ne strong foundation oba strong system. Imagine lowooza singa ekibiina kya DP nga mwe mugamba nti muyina strong institution singa muyina strong man what would happen? Well I don't agree with you sagala kukanya nawe nti institution eziri strong zetaaga strong man no the two cannot survive together tosobola kubeera na strong institution ate ng'olina strong man omanyi lwaki strong man in this context ye muntu agenda okubeera nga akola kye tuyita patronage of an institution bannaffe bali kyankwanzi ekiri ekyankwanzi eyo buli omu akimanyi nti position actually kizibu nnyo kati okwawula wakati wa President Museveni ne NRM political party as an entity as a political party kizibu nnyo kati nti position ya President Museveni ebiseera ebisinga obungi yebeera position ya NRM. He is stronger than the party. Exactly. This is what I'm saying. President Museveni is stronger than the party. Now obuzibu obuli mu ekyo nti ekibiina kiba tekisobola kukangavula mukulembeze wabanga akoze ebitagendera but NRM has survived. Kati kankuwe ekyokulabirako mu ANC South Africa olwokubanga ekibiina kiri stronger than abantu individuals basobola okusensaringa president wawe Zuma Jacob basobola omusensaringa naye ate ffe wano mbuulira in circumstances nti NRM tekanya na President Museveni byakola basobola omujjayo they cannot tebasobola because individual are stronger than the institution. So twetaaga ebyobufuzi byaffe wano okubeera nga birungi nga bivuddemu baddiikuula tulina okuba nga tuddayo ku nkola eya institutions ya political parties olw'ensonga ndi political parties zino nga ziri empowered olw'okuba nga ndi wano mu ggwanga olwaleero teziri empowered yensonga lwaki olaba abantu bakulosinga people are now survivors the opportunists buli awali akakisa gye bakola ki gye baddukira naye ffe we tuba tutendeka ffe omulimu gwaffe kutendeka tukutendeka ne tukuwa ekituufu nga pastor wakola wano pastor Bujingo akubuulira ekituufu kiri eriggwe okugenda nokola essini oba nogoberera ebya Katonda naye nga ye omulimu gwaba akoze ki abagukoze kati nawe ekyo naffe mu DP tukola omulimu gwaffe oli oba agenzewa naye tumubuulira ekituufu nti politics of opportunism does not build a nation. Okay, that is good. Soul TV kwoli munaffe atulaba tugenda maaso ne program Omunnyo Ku Makya manyize tusima Polo tuli mu studio ne omwogezi w'ekibiina ekya Democrat Party Mr. Okola Opio tutunulidde embeera nga bweri
mu kibiina mwennyini ekya DP ekibiina ekisingayo obukadde mu ggwanga Uganda. Tugenda kuwumulamu bwe tukomawo wennyini ekyokutandikira tutunule n'emikisa gya DP oba olyawo okudda engulu giri gitya mu kisanja ekiddako n'emyaka egiddako mu biseera ebyo. Tukomawo tova ku Soul TV.